Omukung'anya wa Vision Group ku ntikko Kayija alondeddwa nga memba ku lukiiko lw'ekibiina ki World Association of News Publishers (IFRA) ekiri ku ntikko mu nsi yonna mu kusengeka amawulire. Ekibiina kino kyatandika mu myaka gya 1954 era Kayija ye mukyala asoose okutuula ku lukiiko luno okuva mu Semazinga Africa. Mu kujaganya obuwanguzi buno akulira Vision Group Doni Wanyama amwegasseeko mu kusala keeki gabuddwa abakozi ba kampuni eno. Kayija agamba nti kino kikulu nnyo eri abakyala abali mu mawulire Uganda ne Africa okutwaliza wamu era ensonga zaabwe za kutuuka butereevu. Kwegamba kinnoozi okubeera ku kakiiko okukiikirira Africa n'okukiikirira Uganda. Mu butuufu kintu kinene kubanga oba oyogerera eggwanga lyo n'oyogerera Africa naye n'oyogerera n'abakyala. Asiimye abakozi bakulembera olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola ogutadde kampuni eno ku maapu y'ensi yonna. Njagala okwebaza abakozi bannange mu New Vision ne bannamawulire bonna ab'omu kitundu kino kubanga omulimu guno sigukola nzekka. Buli lunaku bannange bagenda mu field ne baleeta amawulire ne bakomyawo ba editors ne ba editinga. Mulimo gw'amaanyi sinze ngukola nzekka. N'olwekyo okunzijayo kiba kitegeeza nti bajjeeyo Vision Group ffenna. Agamba nti essira wakulisa mu kubangula bannamawulire mu kukolera ku mutimbagano. Okuba kati tuli mu new media okuba nti amawulire tugalabira ku WhatsApp, tugalabira ku Facebook, tugalabira ku Twitter. Nja kuteeka mu nnyo essira okulaba nti twongerako ku mutindo gw'okusomesa bannamawulire si abakyala bokka wabula bannamawulire bonna naye nga abakyala tubataddeko ko amaanyi ak'ensusso kubanga era abakyala okyalaba nga basigalidde mu mulembe guno. Wanyama asiimye Kayija era nti okulondebwako kulaga nti emirimu gya Vision Group gisiimibwa mu nsi yonna. It's just not an endorsement of you. Obviously you are a lady of extraordinary abilities, but also it's an endorsement of the Vision Group and the journalism we do. There's no way you could have gotten to this kind of recognition if you were working for a media house that's not worth the name or the salt. So this is a celebration for all of us, I imagine, and the great work we do as a media house. Yemye okumuwa obuwagizi bwonna okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno obupya bwafunye. The place of the woman in the newsroom is very important, and I'm glad that as Vision Group we are alive and sensitive to this, and we are going to continue to make sure that we support the women in the newsroom to be able to do their job, but also to be able to rise in the ranks of leadership in the newsroom. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.